Bano bagamba nti abavubi bayitiridde ku nnyanja eno okusingira ddala ku mwalo guno ekiviiriddeko omuwendo gw'ebyennyanja okukendeera ssaako n'okukwata obwennyanja obuto. Akulira emirimu mu disitulikiti y'e Mukono, Dr. Fred Mukulu, ennyanja eno mu kiseera kino etendewaliddwa olw'omuwendo gw'abavubi omunene. Dr. Mukulu agamba nti abakulembeze b'e Mukono balina okugunjaawo enkola okulaba ng'amaato g'abavubi gakendeezebwa ku nnyanja kuno okuwa ebyennyanja ekiseera okuzaala n'okukula. Nnyo olw'okuba tulinako amaato mangi, ebikozesebwa bingi, that is gears, n'abantu bangi. Ayongerako nti Mukono yaliko ensaale mu kuleeta ebyennyanja ebingi ddala okusingira ddala mu Kampala naye nga kaakano si bwe guli nga kino akissizza ku bavubi abayitiridde obungi ku nnyanja. Tukola ku controlling abantu abali ku nnyanja yaffe, tukendeeza omuwendo gw'abantu ku nnyanja. Bwe kiba kisoboka nga tumaze okusomesa abantu tuwummuze ennyanja esobole okulya. Wabula bwe twogeddeko n'abavubi wano ku mwalo e Katosi, kino bo bakiwakanyizza ne bagamba nti gavumenti esooka etangire abatwala ebyennyanja ebweru w'eggwanga mu bumenyi bw'amateeka olwo nno eryoke ebagukire okuvuba. Wabaddewo enjawulo olw'okuba nti wabaddewo okusiba ebitundu ebimu mu mazzi ne baggala ebitundu ebimu, kati ebyennyanja ng'empuuta ne biba nga bigenze byeyongeramu akatono. Gavumenti yejjawo kino ekiriwo kati ku mazzi eky'envuba embi, buli kimu yekisobola. Era bw'ekeera ku makya negamba nti no tuggyewo envuba embi, tesobola kulemerawo era evaawo. Mu kiseera kino emmotoka z'ebyennyanja zimala ebbanga lya nnaku wakati w'essatu n'ettaano nga zirinda okutwala ebyennyanja. Kitwala ennaku 3 okujjuza loole egenda e Kampala. Nnyingi ku zino ebyennyanja babitwala bweru wa ggwanga.